إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغنا ببتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وبياكم، وعيدكم مبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وبارك الله فيكم. أقول بكل سايو بإذن الله تعالى مسافر يا رمضان، بسم الله سبحانه وتعالى أكرزي وخفائر بلمد ينه أي نبي يكوزي وشولد إخلاصا لله سبحانه وتعالى. تسمى الله عز وجل كرزي يا ربي بريوموا مساسولي بإذن الله تعالى إمبرينز جوفو غتمكندر الزامو أتت مسابات وفقه تغندم ما سنوكولا بيبيا يغلا الله سبحانه وتعالى بياسيما تولا بياتا يغلا ويجتب الله عز وجل. تسمى الله سبحانه وتعالى أتوبلا مبلونجي atutase mitawana bagala bafa bali mbuzibu abataso obuzibu shulid tumusaba asasire bagala bafa abasonyiwe byabasobako wa barakallahu fikum. Ramadan twajimaliriza alhamdulillah, so Allah kirize rabbi anayenga chenjagala okubajjukisa mu kusookera ddala omulimu gwaffe gwe tugenda nagwo mu maaso ogw'ebitabo ebyabashiha tegunaggwa, omulimu tegunaggwa biiznillahi ta'ala. Twagala okutwala omukisa guno okwebaza buli yenna alina sahamu gyataddeko mu Ramadan washulid. Twagala okusaba batukosa omukisa guno nga tusaba Allah azza wa jalla mwenna basasule musera, ate ayongera abawafaqi abagazirize ebyenfuna byammwe. Omulimu baduba Allah azza wa jalla gukyagenda mu maaso, twongere okujjumbira biiznillahi ta'ala, tuongere okujjumbira biiznillahi ta'ala, wa barakallahu fikum. Naye nga kimanye nti alina kyakola kyonna omulimu ogwo kirungi nnyo n'otutegeeza nti nze fulani nkoze bwenti ku mulimu gundi, ekyo kirungi nnyo, nsinzidde gindi. Barakallahu fikum. Ekyo kiba kitugasa nnyo biiznillahi ta'ala. Abooluganda, omusomo gwaffe gukwataganako n'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum gwe tukyatambula nagwo ng'olwaliro biiznillahi ta'ala njagala tukwatagana ne lekisha ya namba 26, lekisha ya namba 26 agamu ku mazambi agagenda okuyingizisa abaddu ba Allah azza wa jalla omuliro oshiwulidde. Kale nga abamu tebajja kusiraaniramu kugubeeramu bugenderevu na bugenderevu. Barakallahu fikum. Olwaliro biiznillahi ta'ala njagala tulabe ndowooza kibeera kya 10 biiznillahi ta'ala, ate njagala tubifundikira insha Allah ta'ala, tulabe tukwata ekintu ekirala biiznillahi ta'ala. Ekisookera ddala arrukunu ila zalimin, okwesigamira abakaafu abalyazaamaanya abashiriku washulid. Gwe n'oteekawo omugongo ne bakutambulirako. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kugamba ekiraga nti sababun min al-asbabi allati tudkhilu an-nara, okyolidde bulungi, nsonga mu nsonga ezigenda okuyingizisa abaddu ba Allah azza wa jalla omuliro, okyolidde omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala.
ekyo kiyitibwa arrukunu ila dhalimin okwesigamira abalyaza amaanyi abo wakiwulidde a'daullah abalabi ba Allah tabaraka wa ta'ala wa muwalatuhum n'okubaagala kubabembejja kubasuuta Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar temugezangako okwesigamira abalyaza amaanya fatamassakumun nar ne babayingizisa omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala yatulabula dda azza wa jalla natuga nti wala takunanna dhahiran lilkafirin tubaterawo emigongo ne batambulirako okiwulidde ne tubeesigamu buli kimu ate omukafu wange gundi waali atanangambako nze nina amaanyi mmanyi abanene okiwulidde buli n'okosa obusiraamu n'okosa abasiraamu olw'okubanga gwe olina be weesigamirako b'omanyi nti masha Allah mpagiruwaga Allahu akbar omuliro gukulinze muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala afanana bwatyo omuliro gukulinze afanana bwatyo qaumun abantu nga ghadiba Allahu alaihim Allah yabasunguwalira Allah yabanyigira bakafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala bajemu wakiwulidde bulungi abo petufuule mikwano gyaffe ne tubataasa ne tubabembejja wakiwulidde la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim Allah yakitugaana la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya wakiwulidde temubafuulanga mikwano gyammwe enfanfe ab'omunda naki Allah yakitugaana subhanahu wa ta'ala naye tubeesigamira ku mulembe gwaffe ogwaleero ne tukosa obusiraamu ne tukosa abasiraamu olw'okubanga omanyi olinawe weesigamya w'amaanyi awanywevu ne weefula kiwagi Allahu akbar tusaba Allah tutaase n'olwekyo eyo nsonga emu okiwulidde mu nsonga eziyingizisa omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonga endala kugamba abantu bano abakyala bano bakasiyatu alkasiyatu alariyatu okiwulidde abakyala abo ababeeranga abambadde naye nga fi'lan tebambadde bambala obutangaala bambala obukete bambala bumini bambala empale bambala abo bwe batyo naye nga mbutuufu tebambadde okiwulidde okusinza ku hakikatul amur endaba ey'omunda entuufu okiwulidde ne bano alladhina yajliduna dhuhura nnasi abakuba emigongo gy'abantu ne babakuba embooko okiwulidde ne babayuza n'amaliba ne bakola batya abantu abo nabo mu ngeri y'emu Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire naye nga nabo bagenda mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala kyovuddde olaba nti ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Hurayra okiwulidde agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti sinfaani min ahli nnaari abantu ba miteeko ebiri okiwulidde kugamba bamuliro tewali kubuusabuusa nabbi n'agamba nti lam arahuma nze sibalabye nga nze Muhammad naye nga weebali mbakakasa okiwulidde bulungi kuba oli yali mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah muwulira buli kimu wa barakallahu fikum n'agamba abasooka qaumun be bantu ma'ahum siyatun ka adhnabil baqari okiwulidde nga balina embooko balina emiggo kitwale nga bw'oyagala kwegamba nga giringanga emikira gy'ensolo okiwulidde bulungi emikira gy'ente nga kwegamba yadribuna biha nnas nga bagikubisa abantu embooko ezo nga bazikubisa abantu bakuba abantu embooko okiwulidde bulungi bibatuuni biki abantu abo bonna bwe batyo nabbi yabalanga dda nti bantu bamuliro okiwulidde bulungi nga bantu bamuliro kakati n'agamba nti wanisaun kasiyatun ariyatun n'abakyala nga bambadde kasiyatun nga bambadde naye nga te ariyatun naye nga ate butuufu bali bwereere okiwulidde omuntu ayinza okulaba nga abambadde nabo bennyini bayinza okwetwala nga abambadde naye nga fi'ilan mu butuufu tebambadde bambadde engoye ziri transparent okiwulidde bulungi buli kimu kyonna eky'omunda kirabika bano abambala ne bambala balansi empale z'omunda zirabika ne bambala empale ne batambula mu bantu okiwulidde bulungi bambala empale ne kugamba figa zaabwe zonna buli kimu kyonna Allah kye yabatondako mu bwereere ne kibeera ng'omuntu asobola okkiraba only that nti takirabye direct okiwulidde bulungi kiriko akagoye kungulu naye nga shaklan okiwulidde mu ngeri gye kifaananamu ng'omuntu akirabira ddala subhanallahi alazim abambala amabeere gayita bwereere okiwulidde emitwe enviiri zonna ziri bweru
oshuulidde abakyala abafaanaganako bwe batyo nabbi bagamba sallallahu alaihi wasallam balaganga abambadde naye nga ariyatun bali bwereere tebambadde mumilat oshuulidde mumilat bagurabinga attention ey'abantu okiwulidde abantu ayitawo bwati abantu ne bakyuka kwegamba ne babeera nga yajizibuuna kwegamba nvara nas kwegamba basika bawugula emitwe gy'abantu okiwulidde bulungi ate nga mailat kwegamba bo bennyini engeri gye batambulamu batambula bamodolinga batambula basagala batambula benyenyanyenya batambula kugamba era nga ebigererwa byabwe ebyo ebyobwononefu ebyo okubeera nti bamala emirembe ku baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala oshuulidde bulungi kakati nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama ru'usuhunna emitwe gyabwe ka asnimatil bukhti almaila nga giringanga amabango g'eŋŋamiya oshuulidde bulungi agakyukakyuka anti kakati n'ebbango ly'eŋŋamiya omanyi bwetambula bwete eŋŋamiya ng'enyeenya kati ebbango ligira ne linyeenya ne ligwa eno ne linyeenya ne ligwa eno oshuulidde bulungi nga nabo bwe batyo bafaanana abakyala ab'ekikula bwe kityo kakati nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama nti la yadkhulna aljanna tebagenda kuyingira janna ya Allah subhanahu wa ta'ala wala yajidna rihaha wadde okufuna oba kubeera nti batuuka ku kawoowo k'ejjana ako kawoowo k'ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala wa inna rihaha mazima akawoowo kaayo latujadu min masirati kadha wa kadha kafunibwa ng'okyali mu distance bweti ne bweti okiwulidde bulungi hadisi eri mu Muslimu n'olwekyo abakyala twegendereze bannyinaffe twegendereze engeri gye twambalamu omulala ayinza okwefuula nti ayambadde shariya weebali ayinza okwefuula nti ayambadde shariya era nga ddala olaba nti kwegamba olugoye engeri gye liwaakulamu eringa nga shariya naye nga fiitingi okiwulidde bulungi fiitingi ekiwato kyawukana bulungi nnyo amabeere gonna galabika akabina eri kazimbaganye kalinga ng'ettaabu obutaabu okiwulidde bulungi yenna atambula asagala kwegamba nga olabira ddala fitina yennyini ewedde emirimu nga talina kyayambadde okiwulidde bulungi yeefuula mbu ayambadde naye nga talina kyayambadde wadde n'akamu n'akeddagala nolwekyo bannyinaffe omukyala ateekwa kwambala jilibaabu omukyala ateekwa okwambala jilibaabu ateekwa okwambala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamulagira ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yayigiriza ebyo ebikemo tubiveemu oyagala ki subhanallahi alazim kiki weetaaga mu kubeera nti oyolesa kiki funa omusajja ofumbirwe bwe kibeera nga kyekikuluma funa omusajja ofumbirwe ebya halaali okiwulidde bulungi bano boolaga buli ensi yonna ogenda gigabira ebyamaguzi okiwulidde bulungi ne bw'onaabalagayira tolina kyogenda kufunamu kati ezembooko ku yawmal qiyama zaaki okubwa zaaki for nothing okiwulidde bulungi tewali mugaso bw'ofunamu wadde n'akabuna ak'eddagala kati bw'obasika bw'obawugula ne kiba kitya singa nno batambula ate ne bajja gy'oli okiwulidde bulungi oba ne bakwata lwampaka oba ne bakukoonako oba ate onakuwala okiwulidde ate kyovudde olaba nti abakyala abo balinga nga batategeera okiwulidde bulungi abambala bwe batyo agenda ne yeesala obuntu bubi buzibu okiwulidde bulungi ye neyina akunamye kakati ate abasajja bwe bamukwatirira oba bwe bamusikaasika oba bwe bamukola bukuba ku bubina oba ki okiwulidde ate ne yeefuula mbu wa busungu nnyo kati otegeera bulungi olina amagezi oba mbadde nti wayambadde ebyo otuusibweko ebintu ebifaanaganako bwe bityo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alagira abakyala abakkiriza okwambala obulungi yagamba nti dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain bwe banayambala obulungi mu jilbaabu zaabwe naki bagenda kubeera nti ekyo kijja kubaleetera okubeera nti bamanyika okiwulidde nti bakyala babbeeyi bakyala babitiibwa fala yu'dhain tebajja kunyiizibwa tebajja kunakuwazibwa mu nkuyanja y'abangi abatambula hajjati bwe banaamulaba ng'ayambadde bulungi ye bajja mmutegeera nti ono hajjati ono wakitiibwa okiwulidde bulungi bamuwe ekitiibwa tebayinza munakuwaza okiwulidde bulungi kyovudde nti abantu oluusi bakola ebikwekweto okukakana nga bakutta omukazi ng'oyo bamwambudde wadde nga kiri haramu okiwulidde bulungi naye nga bongedde bamwambudde naye yennyini afuuse sababu okiwulidde bulungi afuuse sababu nolwekyo bannyinaffe ab'ebitiibwa abantu mubategeeze mwennyini tubeere nga twegendereza ensonga eno y'emu ku bintu ebigenda okuyingisa abantu omuliro ogwa Allah tabaraka wa ta'ala wuliriza omunene omu
gwebayita al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yagamba fi alladhina ma'ahum siyatun ka adhnabi al-baqar kubana abalina emboko okiwulidde bulungi nga ziriye ziringanga emikira gyegundi jente emikira jente embobo zente okiwulidde bakuba nazo abantu yagamba atya Qurtubi yagamba ati wa hadhihi sifa lisiyatu mushahada indana bilmaghribi ila al'an Qurtubi we yabererawo uliza bwayogera kino agamba nti ekitendo nabbi kyeyogera sallallahu alaihi wasallama ekyabasajja bana abakuba abantu nga balina embooka ezo ze bakubisa abantu naki basajja bakulu okiwulidde basajja babuvunanyizibwa oba bakyala bakulu ng'ogenda okuba abantu module eyo tenebanaye abantu empisa ya rabbi allahu akbar nsaba allah subhanahu wa ta'ala tutaase ya rabbi ataase ensi yaffe okiwulidde bulungi ataase ensi omulembe gwaffe gwe tuwangalirako olwaleero ensi weetuuse ya rabbi nsaba allah subhanahu wa ta'ala atulongoose ffenna naye nga kintu kinakuwaza muntu mukulu ayina abaana ayina famire ayina abakyala okiwulidde bulungi oba mukyala ayina bbaawe naki ng'omukakanako ng'omukuba emboko mu bintu by'ekisiru bwe biti okiwulidde mu bintu by'ekisiru bwe biti allahu akbar kintu kibi nnyo n'olwekyabo bonna bagenda muliro gwa allah subhanahu wa ta'ala ate Siddiq Hasan Khan yagamba muakiban ala qawli al-Qurtubi nga yongereza ku kigambo kya Qurtubi okiwulidde bulungi nga commentinga ku kigambo kya Qurtubi ta'liqan agamba nti bal huwa mushahadun fi kulli makanin wa zaman ng'ovudde n'okukya kubeera nti kirabika mu magharibi yokka eriye wammwe sebo gwe Qurtubi oba gwe omumanyi omunene al-Imam al-Qurtubi okiwulidde nti ekyo sooka okireke n'okukireka si magharibi yokka ekigambo kinene kibuna buli kitundu kyonna mulembe gwonna olwaleero boogerera mu biseera byabwe biri okiwulidde mabegakaawo oli Qurtubi bwe yayogeredde kakati ono ajja olwaleero oba mu kiseera kino ateekako taaliki nti buli wamu okiwulidde bulungi buli wamu ate buli kitundu buli kiseera okiwulidde wayazdadu yawman fa yawman ekintu kigenda kyeyongera bweyongezi buli lunaku inda al-umara wal a'yan ku bakulembeze n'abantu kinnoomu abantu ba bulijjo wallahi abakulembeze osanga nga bakuba abantu emiggo egifaanaganako bwe gityo abantu kinnoomu mulimu b'osanga nga bakuba abantu emiggo egifaanaganako bwe gityo n'agamba sheekhe nti fana'udhu billahi min jami'i ma karihahu Allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase mu butuufu byonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatamwa owekitiibwa Allah azza wa jalla byatamwa kakati sheekhe waffe agamba sheekhe waffe Umar Sulaiman ibn Abdullah al-Ashqar agamba atya rahimahullahu ta'ala agamba nti aqulu ngamba wala zilna nara hadha sin minan nas mutufu tukyagenda mu maaso n'okulaba gurupu oba omuteeko ogwo ogw'abantu fi kathirin min ad-diyari okugamba mu bitundu bingi mu nsi nyingi yajliduna abushara nnasi okiwulidde bakuba abantu embooko ne babayuza n'ensusu okiwulidde bulungi ne babayuza n'ensusu n'embiba ne zibavaako bakuba abantu embooko wallahi allahu akbar nsaba allah tutaase okiwulidde bulungi nsaba allah tutaase kakati sheekha agamba nti fatabban lihaulai wa amthalihim okiwulidde bazikiride bagwana kuzikirira abafaananako kugamba abo bennyini abakola ebyo n'ababafaanana okiwulidde naam walkasiyatu lariyat bano abakyala abali obwerere betugambyeko kathiratu fi zamanina bayitirivu olwaleero ku mulembe gwaffe ogwaleero okiwulidde beefuula abambadde naye nga fil ilan mu butuufu bali bwerere walaallahu lam yusbaq an intasharat fitnatuhunna kama intasharat fi zamanina sheekh agamba nti ate oba oliawo tekibanga nayo kubeera nti fitina yaabwe yali esaasaanyeeko ng'olwaleero bwesaasaanye mu mulembe gwaffe guno wahunna ala naat alladhi wasafahu rasulu sallallahu alaihi wasallama bali ddala kunakani ku sifa oba ku ntenda omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama gye yabatenda nayo kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun okiwulidde bulungi ruusuhunna ka asnimatil bukht bambadde naye nga mutuufu bali bwerere
bagenda bagrabbinga attention z'abantu okyolidde bulungi bawugula emitwe gy'abantu ate bennyini bagenda basagala bagenda basagala bennyini Allahu akbar bagenda balinganga baagala okugwa naki emitwe gyabwe kugamba giringanga nga boolaba amabango g'eŋŋamiya Allahu akbar saba Allah tutaase ya rabbi katugende ku kirala barakallahu fiikum kirala mu bigenda okuyingizisa abaddu ba Allah tabaraka wa taala omuliro okyolidde bulungi alladhina yu'adhibuna alhayawan ababonereza ebisolo hadisi eri mu Muslimu nga ya Jabir ibn Abdullah agamba ombaka yagamba sallallahu alayhi wa sallama nti uridat alayya an-nar nalagiddwa omuliro fara'aytu fiha imra'a nendaba mu omukyala min bani Israila omukyala oyo ngali mu baana ba Isirayiri tu'azzabu fi hirratin laha ng'abonerezebwa ali mu adhabu ezitagambika naye lwaki lwa kapa gye yalina lwa pusi gye yalina rabatatha yajisiba falam tut'imha natajirisa walam tad'aha ta'kulu min khashashi al-ardi wadde okugireka yo yennyini yeenoonyeze mu byengera oba mu riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala gyateeka mu nsi ono ye yagiggalira n'agisiba wakiwulidde bulungi hatta matat ju'a neetuuka okufa enjala tajiriisizza tagiwadde kunywa Allahu akbar walillahi alhamdu wallahi nsaba Allah tusaasire atutaase ya rabbi Allahu akbar abavubuka bali mu lufula nga bamanyiddwa nti bo mu kubonereza era bannaabwe babamanyi nti kasita y'ekyanga kyange oba akabuzi guyita gundi wallahi abavubuka asobola okukwata embuzi emutawaanyizza okyolidde bulungi agisika emutawaanye ebuukabuuka ekola etya n'agenda agikwata amagulu g'omu maaso n'amagulu g'emabega n'agisitula mu bbanga kuba wansi nejjulo kwabika wallahi billah ne bawo olubuto subhanallahi alazim wallahi nsaba Allah tutaasi tunulire ekigambo kino abantu gye balinga baggwamu darahma nkugambye omuvubuka asobola okukwata ente mu liiso okyolidde bulungi asobola okukwata ente mu liiso egaanidde wansi bagigira egaaniddewo eganye n'akwata eriiso bwati n'alinyola n'ajagala oddikongolamu ya rabbil karim njogere kindeke ki naam asobola okukwata ekiti n'agifumita mu nnyindo asobola okukwata omuliro n'agyokya ku mimwa ku nnyindo awo mbwesituke la hawla wala quwwata illa billah anwa min al'adhab okiwulidde anwa ebika by'okubonereza ebitagambika olina akwata ensolo nga namu n'agisalako omukira n'akwata ensolo nga namu okiwulidde bulungi bwe mutawaanyizaamuko n'agitema akateegateega nga namu subhanallahi alazim abo abavubuka gye bali okiwulidde bulungi bakola ebintu ebifaanaganako bwe bityo iyadhan billah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase baganda bange mwenna abawuliriza ebigambo bino please mweddeko bwe mubeera nga biteebeddemu nga mubadde bwe mutyo bwe mufaanana mweddeko ate mu ngeri y'emu be mumanyi nti bwe batyo bafaanana mubeere nga mubagambako mubeere nga mubatuusaako nankani okulabula nti ekyo kigambo kiyingisa omuntu omuliro wakiwulidde bulungi kakati tunuulira eno sheekh agamba bw'ati idha kana hadha halu man yu'adhibu hirra wakiwulidde bulungi ono nabbi gwanyumizaako w'omuliro mukyalo ono bwe kibeera nti embeera yeeyo ey'omuntu ng'oyo mukyala eyabonereza kapa oba pusi fakaifa man yatafannan fi ta'dhibi al-ibad ate kiri kitya kwoli specializinga mu kubonereza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala wallahi billah namukuba emboko okiwulidde bulungi ne bamugjamu enjala ne magalo nga mulamu alaba ne bamukaka n'akojjoba mu gundi mu masannyalaze ne gamukuba obwerere bwonna ne bufa ya rabbil karim abantu babatuuza ku nankani ku bupuleeti
Allahu akbar walillahi alhamd. Allahu akbar walillahi alhamd. Okiwulidde abantu babasiba agayinji agazitowa ku busajja bwabwe. Subhanallahi alazim. Abantu babasiba obundooya. Ebifuba ne bijira okubaabika. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sheikh kyagamba wano nti bwe kibeera nti owa puusi akoze ekisolo bwatyo agenda kufaanagana bwatyo fakaifa man yatafannanu fi ta'dhib al-ibad. Kiri kitya kuoli a specializing mu kubonereza abaddu nga yamanyiddwa nti abonereza oyo gwolaba. Allahu akbar, oyo gwolaba tokyalinga. Allahu akbar. Banange kiri kitya baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, abaddu abaisiramu temubeera mu nkola ya kikaafu eyo, temubeera mu nkola za kikaafu ezo. Okiwulidde bulungi obusiraamu tebukkiriza n'akamu n'akeddagala. Naam, kakati uliriza fakaifa idha kana at-ta'dhib lis-salihina minhum bisababi imanihim wa islamihim. Kakati ate kiri kitya kuoli kugamba nga ye ate aspecializinga mu kubonereza baddu bakkiriza. Okiwulidde bulungi nga ye kugamba ye n'abeera nga abonereza ate bakkiriza. Amubonereza lwaki? Lwa bukkiriza bwe. Amubonereza lwaki? Lwa busiraamu bwe. Subhanallahi azim. Saba Allah tutaase ya Rabbi. Saba Allah tutaase ya Rabbi. Ebyo ebintu abasiraamu mwebali ababibeeramu ebifaanaganako bwe bityo. Iyadhan billah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase ya Rabbi. Barakallahu fikum. Naam. Ekigambo ekirala adamul ikhlas fi talabil ilmi. Obutateeka ikhlaasu mu kunoonya okumanya, ng'okumanya kuwonoonya. Okiwulidde bulungi okunoonya lwa bigendererwa birala, tokunoonya ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okumanya dalasa z'osoma, clips z'obeera nazo z'owuliriza, nankani irimu yonna gy'osoma, kugenda ludda wa Dubai gy'osomedde, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, naye ng'ogendayo wallahi nga togendayo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ogendayo lwa bigendererwa birala, ogendayo lwa migaso mirala. Ekyo kye kimu ku bintu ebiyingisa omuntu omuliro. Ekyo kye kimu ku bintu ebiyingisa omuntu omuliro. Al-Hafidhu al-Mundhiri okiwulidde yaleeta ahadithi nyingi nga turahibu min ta'allumi al-ilmi li ghayri Allah subhanahu wa ta'ala. Zonna nga kugamba zigoba omuntu, zitiisa omuntu okuyiga yirimu oba okumanya yirimu oba okunoonya okumanya naye nga takunoonya ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muzo mwe muli hadithi ya Abi Huraira ng'omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallama nti man ta'allama ilman, omuntu yenna ayiga yirimu yonna. Eno yirimu yaffe ey'obusiraamu. Okiwulidde bulungi, omuntu anoonya yirimu oba ayiga yirimu mimma yubtaga bihi wajhu Allahi azza wa jalla, nga yirimu eyo tenoonyezebwamu okujjako ng'enoonyezebwamu kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Emanyiddwa nti erina kunoonyezebwa kwegamba lwa kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala, lwa kusanyusa kyenyi kya Allah azza wa jalla. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, ng'omusiraamu ono oba omuntu ono nga tanoonya yirimu eyo okujjako nga yaginoonya kubeera nti afuna ebyekiyita mu lujja eby'edduniya. Okiwulidde migaso gya dduniya, ali ku migaso. Lam yajid arafa aljanna yawma alqiyama, tagenda kufuna kawoowo kajjana ku lunaku lw'ekiyama. Okiwulidde bulungi, ku lunaku lw'ekiyama. Subhanallah. Allahu akbar. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ya Rabbi. Saba Allah atutaase eyo yirimu okiwulidde olina ginoonya ng'oginoonya ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'osazeewo ginoonya lwa abantu kuwaana, osazeewo ginoonya lwa kutuuka ku madaala, osazeewo ginoonya lwa kugamba nti fulani afaanana bw'ati, simanyi biki. Allahu akbar. Saba Allah tutaase. Hadithi endala ya Jabir ibn Abdillah agamba nti omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallama nti la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama, temugezangako okunoonya okumanya mu ngeri ya kweyagalira, mu ngeri ya kugamba kwewaanira ku bamanyi. Okiwulidde bulungi, kwewaanira ku bamanyi nti nammwe muli bayivu, nammwe mwasoma, nammwe kwegamba nga kyekigendererwa kyammwe. N'agamba nti wala litumaru bihi sufaha, wadde okubeera nti munoonya irimu eyo lwakukaayana n'abantu batamanyi. Mubeere nga buli kiseera mubeera mu kukaayana mu kifo ky'okusomesa obusomesa. Okiwulidde bulungi, naye nga mubeera mu kukaayana, mubeera mu nankani, gwe kyekigendererwa kyo, lwaki onoonya okumanya. N'agamba nti wala
wala tukhayyiru bihi almajalis wadde okubeera nti muginonya lwakubeera nti masha Allah muselecting ebifo oba babawe ebifo ebyebbeeyi oba otuuka awantu babeerenga bakuyisaawo naki oba seekyo kubeera nti masha Allah ofuna ekifo ekyawaggulu ndi afulani ali mu kifo kakati gundi naki bwe bityo okiwulidde nabbi n'agamba nti man fa'ala dhalika omuntu yenna akola ekyo fannar akimanyi nti omuliro gumuteebeddemu akimanyi nti omuliro gumulinze ate omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala ate omuliro gwa Allah azza wa jalla abiveeko hadithi eri mu Ibn Majah barakallahu fikum nga ne Ibn Hibban mweri ate nga mu ngeri yemu ne Bayhaqi yagireeta wa barakallahu fikum hadithi endala Ibn Umar ajijja kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yagamba atya man ta'allama ilman omuntu yenna ayiga okumanya li ghairi llah nga tanoonyeza kusimisa Allah ayina bigendererwa birala au arada bihi ghaira Allah oba yagadde ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mu kunoonya okumanya okwo okiwulidde bulungi mu kunoonya okumanya okwo agamba nti falyatabawwa maq'adahu minan naari maq'adahu minan naari yetekerekere ekifo kye wagenda okutuula mu muliro gwa Allah tabarak wa ta'ala hadithi eri mu Tirmidhi ne mu Ibn Majah okiwulidde yetekerekere ekifo wagenda okutuula mu muliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan bannange abamanyi bannange baseeka bannange batulabul ilm bannange mwenna abayizi tunoonye okumanya kwe tunoonya nga tukunoonya kulwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe tujja okuwona otherwise bwe tunagamba nti tulina bigendererwa byaffe birala tugenda kuba tufaafaganye ekisookera ddala irimu Allah subhanahu wa ta'ala tajja giteekamu baraka ne bonaagifuna Allah azza wa jalla tajja giteekamu baraka ekyo kimu ekyokubiri adhabu zitulinze adhabu zituteebeddemu bwe tunaafaanana bwe tutyo wa barakallahu fikum nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yafu anna subhanallah tuleke ya rabbi yattasi alimetugeza n'ekyo barakallahu fikum naam ekirala jazaa'ul intihar empeera y'okwetuga empeera y'okwefumita empeera y'okwetulisa empeera y'okwetta in simple terms okiwulidde bulungi empeera y'okwetta okwetta kye kimu ku bintu ebigenda okuyingizisa omuntu omuliro okiwulidde bulungi nannyini kyo nga mu sahihaini hadithi ya Abi Huraira nga nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti man qatala nafsahu bihadidatin omuntu yenna ayetta nga yesizza kyuma yekubye ekyasi yefumise yekoze eki kugamba yesizza kyuma okiwulidde bulungi yesudde ku accident n'ebifanaganako bwe bityo fahadidatuhu fi yadihi ekyuma kye kigenda mubeera mu mukono yatawajja'u biha fi batnihi fi naari jahannama okiwulidde agenda kubeera nti akyefumita agenda kubeera nti akyettisa agenda kubeera nti akyetugisa agenda kubeera nti akyekuba okiwulidde bulungi fi naari jahannam okiwulidde ku lubuto lwe fi naari jahannam mu muliro jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan ng'agenda kubeeramu obugenderevu n'obugenderevu agenda kubeeramu agenda kubeeramu ebbanga eddene agenda kubeeramu ebbanga eddene so si lubeerera kasita abeera nga yalifa ng'alina aqida ng'alina tawhidi oyo tagenda kubeera mu muliro obugenderevu n'obugenderevu tagenda kusiraanira mu muliro obugenderevu na bugenderevu wano ekitegeezebwamu era nga al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bwe yakiraga ne mu Mishkat okiwulidde bulungi bwe bakiraga nti ekigendererwa mu nakale mu kigambo kino nti agenda kubeerayo ebbanga eddene okiwulidde bulungi agenda kubonerayo ebbanga eddene so si kubeerayo lubeerera na lubeerera okiwulidde so si kubeerayo lubeerera na lubeerera kati ba Mu'tazila ne bagundi bano bakawariji bwe bafuna ebintu nga bino nga balyoka beesiba ku ebyo okiwulidde songa ebintu byetaaga okusoma ebintu byetaaga okwetegereza nolwekyo kigendererwa wano twasomesaako ddo oba twayanukula kibuuzo ndoza twayanukula kibuuzo ne tunnyonnyola embeera eyo bwegenda okufaanana barakallahu fiikum wajazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum naam kakati nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallama nti waman shariba summan n'omuntu yenna anywa obutwa fakatala nafsahu neyetta fahuwa fi yadihi yatahassahu fi naari jahannam obutwa bwe agenda kuzuukira nabwo ng'ali nabwo ku yawma alqiyama ng'ali mu jahannama
okiwulidde bulungi obutwanga bumuli mu mukono agenda abunywa bwe musiyiika bwe mubonyabonya okiwulidde bulungi fi naari jahannama mu muliro jahannama khalidan mukhalladan fiha abada ng'agenda kubeeramu ebbanga ppanvu okiwulidde ebbanga ddene waman taradda min jabalin n'omuntu yenna afubutuka waggulu w'olusozi okiwulidde bulungi fakatala nafsahu ne yetta fahuwa yataradda fi naari jahannam agenda kubeera nga bwawanuka waggulu wagwa mu muliro jahannama ebbanga eddene ngombaka bwagamba nti khalidan mukhalladan fiha abada ng'agenda kubeeramu ebbanga eddene mu muliro ogwo nga bw'atyo bwabonyabonyezebwa mu muliro jahannama bwabonerezebwa mu muliro jahannama okiwulidde bulungi kino nno kizingiramu abalinnya waggulu kwa keedi waffe eno tubirabako olina alinnya waggulu kwa keedi eri okiwulidde bulungi fulati waggulu eri n'avaayo zonna ne yekuba wansi n'ayabika okiwulidde ebizibu bimuyitiriddeko oyo nabbi gwagamba sallallahu alaihi wasallam naliko emulago lumu okiwulidde nzijukira nti nali nzijanjaba maama okiwulidde ku accident yafuna emabega eri abagimanyiiko mugimanyiiko naye waliwo omusajja emulaga awo yagenda n'alinnya waggulu okiwulidde n'akwata ku buno bugundi buno obukofiira bw'amadirisa n'alengejja abantu ne bamulaba bannange yali mulwadde okiwulidde bulungi ng'alina ekyuma mu kugulu yali yafuna accident nga bamuteekamu ekyuma okiwulidde n'agenda alengejja waggulu eyo ng'ayagala kweta abantu ne bagezaako ab'obuvunaanyizibwawo okubeera nti bayitire eno bwe bati bagende bamugire era bamutuukako ne baagala omukunukiriza bwe bati okumukwata naye nga tebamukwata okiwulidde paka wallahi bwe yeeta n'akkirira nga mulaba n'amaaso gange olwaleero abantu bafuutuka ku bizimbe waggulu eyo ku zaakeedi waliwo n'akayindi akabuuka waggulu eyo okiwulidde musimanyi ebizibu bikasusseeko okiwulidde bulungi ne kagenda kekuba wansi ne kaabika konna kakati abo bennyini nabbi bagambako sallallahu alaihi wasallam nabbi bayogerako alaihi salatu wassalam ate mu hadisi endala ya Abi Huraira ng'erimu al-Bukhari nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti alladhi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha fi nari ekyo kigambo bwe kiri yakhnuqu bwe kiri barakallahu fikum sinza kukinoonyerezaako nakisarfu wakyo naki alladhi yakhnuqu nafsahu oyo ayeetuga wakiwulidde bulungi ayeetuga yakhnuquha fi nari agenda kubeera nti yeetugira mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala walladhi yat'unuha noyo yenna ayeefumita wakiwulidde bulungi ayeefumita yat'unuha fi nari agenda kwefumitira muliro gwa Allah tabarak wa ta'ala bannange tutye Allah subhanahu wa ta'ala ebintu nga bino tubeerenga tubyewala omusomo guno ogwokwataganako ne bino ebituyingiza omuliro waliwo abanywera mu byombo bya zaabu ne feeza Allah subhanahu wa ta'ala yabaziyiza n'omubaka n'abaziyiza twewale waliwo abatema emiti egirimu ebisikirize by'abantu ebisikirize by'ensolo ebyo nabyo byebimu ku bintu ebituyingiza omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala tubyewale katukomaawo barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum saba Allah basiime nnyo era abaagala nnyo subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi